Abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo. Nkyaza muganda wange Siraje Lubwama ne tubaako ensonga ze tumulungula naddala ezo ezikwata ku ggwanga n'olunaku olwaliro tumuleese. Kaadi zaafulumye olunaku olwajjo tubadde twogeraganya naye ani anaafuna kaadi ani ataagifune. Leero ekibanyi kyagudde n'amenvu. Twakoma okuwuliziganya nga omukulu Kasozi agenda kunominatinga kuwa Lodi Mayor bwa Kampala ne tutuulirangayo eddoboozi lyonna wadde okukolola okuva ku mwami Kasozi wadde ekipande kyonna tekinaba kulabika newankubadde nga gwe omu ku basajja abamunoonyeza akalulu. So tumuleese olwaliro ayina ebibuuzo bingi eby'okutuddamu n'okutusomesa. Ssebo sooka obuze ku batulaba. Abatulaba yonna gye muli ku mikutu gino balamusizzaako nnyo. Abafunye obuzibu naddala abatafunye kaadi mugume eriyo kooti y'abantu musobola okugendako eyo. N'abafuniddemu kaadi nammwe mwebaze Katonda. N'abo bonna abayitamu okuvuganya ku ntebe ennene betulina nga bonna buli omu alina ekibiina teri yajja independent. Tewali independent yajja ku luno. Mwebaze Katonda. Tuli mu kalulu naye era n'ebizibu byongera okujja. Abantu bange beŋŋamba nti bakwatirako okuseeseetula ku bizibu naddala eby'ettaka nkyagenda mu maaso. Lwaliro mbaddeko mu kooti ya mulamuzi wa kooti entenda Mutebi ku Tweed awo. Ku Tweed Towers. Yali yasala omusango ng'ettaka aliwadde muyindi kati nga agamba nnyini lyo Kaye Nelson ali mu UK. Nti lwaki w'ensonga lwaki tetuligaba tetukola ng'aliwa muyindi nga munnayuganda gwe balijjako baliwo omuyindi. Enkola investigation nensanga nga muyindi ettaka lye lyayogerako liri ku poloti 2 lirina mu Luweero eri si wano Mpereeru. Nga ne Namasole nnyini lyo liizi yagiwa Makerere University neggwako n'awa Kaya amaddeko emyaka egisukka mu 8 famire ye. Yes. Kati oyo okumuggyako olina okuba nga atoyise mu Namasole nannyini ettaka kyataakola. Omuyindi oyo yagezaako n'okusaba kireyimu nga bakakola oluguudo oluli awo. Ne bamugamba nti siddwe nnyini lyo ne bawa bannamasole landlord ate ng'amanyi Kaye. Yes. Kati we muwadde ripooti eyo n'agamba nti kamala okwetegereza extension n'agiyimiriza addemu yetegereze nga nnyo ogwe 11. Yes. N'asooka abiyimiriza byonna. Kitegeeza bw'obeera eyo nga teweefaako okuba kyeyo manyi olina ettaka e Uganda. Baalizimbako dda. Osanga baakubako dda ebibaati. N'okulizimbako. Okukwatirako simu yange ekyali 0708 702 164 ya Airtel terina ku WhatsApp naye ey'oku WhatsApp eri 0772 455 Okay. Sisobola nkita sisobola kukwatirako nenkutuusa. Kyosobola okiggusa. Okay. Kale bwe tutyo bwe tutandise ne muganda wange Siraje Lubwama akakakoonakoonamu mujja kukagumira tujja kutambulirawo mpola mpola naye nga ensonga tujja kuziggusa. Mukulu Siraje Lubwama walabye kaadi bwe zaatambudde abantu abamu babatutte ne ku bitanda okubajjanjaba olw'obutaweebwa kaadi n'abalala bafunye ebizibu by'engeri ezitali zimu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti tebafunye kaadi. Engabanya ya kaadi eno gwe nga omukulu aludde mu byamawulire n'ebyobufuzi wagirabye nga ekibiina kya NUP tekisuule ku ttaka. Engabanya ya kaadi eno tuzirijjogerako era ne tubagamba nti bagenda kuziba wange teri kaseera kakudduka kugenda mu kibiina kirala. Wabula wiiki 3 zokka. Kuba abalala bonna baagaba kaadi buli muntu gwe anyiize n'asalawo bagenda awalala. Mulimu abaasala edda nga batandise okuwulira omukka omweru omuddugavu nga guvaayo. Kati abataasala saa zino basala magezi eiza kusirikira kintu ekyo bagumenga principal we yagamba oba bajjenga bokka independent. Kuba tewaliiwo tteeka liri awo nti atafunye kaadi tayitawo. Yes, bwe kiri. Ate tewaliiwo tteeka likusibira mu kintu nti togenda kwesimbawo. Togenda kwesimbawo. Waliwo bawadde kaadi nga mu mazima n'owa independent yandibadde ayitawo. Naye ne bagamba nti ono katumuwe. Kati formula gye bakozesezza eringa ya bigezo bya UNEB. Tewaliiwo mukisa gubaawa nga gubaawa ku Honorable Nalukoola. Twakiri abantu bajje
bakubaganye ebirowoozo era tebaatuula mu constituency naye abasobola wali kumpi basobola okujja ne bawuliriza ne baga nti ono ddala wanaasinze ono wanaasinze ekyo tekyaliwo obuzibu nti waliwo obuzibu kuwandiisa ekibiina nga nannyini kyo ataddeyo emiziziku egimu nga tolina bw'okola naye n'enkola eno yandibadde nnambulukufu nga waliwo obeera mu kintu noga nti ono ye kale katugeze wayisa mufumbira yadde ava busoga naye wano ayogedde nnyo katumuwe nakawa ng'olina ensonga z'abantu zibakola ki zibategeera eri agudde ebigo bisatu wano ayinza okusisimuka tumusabire ave mukomera kubanga yafunye kaadi buli yafunye kaadi alina omulimu gw'okumatiza abantu abalonzi nti yabadde asinga babadde avuganya nabo babadde avuganya naye of course kaadi ebeereemu naye nga bayaayo olina ogitunuulira n'ogikola ki ng'eri genuine Honorable Sseggona ebbanga lyamaze mu nuupu ebintu byakoze mu nuupu okulwanirira ekibiina kibeewo ne waagenda nga weetaaga munnamateeka omulabye ku kakiiko kano akakosa singa musajja w'amaanyi nnyo ali ku mulamwa omusikiza otyo omuyindi agenda kukuyimba oba kuteeka bintu yandibadde omuyimbi naye nga alina ku knowledge yakyo. King Travel Sport Consults Limited. Omukisa gwoguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 7 noti 4 937. King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Omuyimbi agenda kukuyimba oba kuteeka bintu yandibadde omuyimbi naye nga alina ku knowledge yaki ebyobufuzi y'amateeka kuba wali waagenda wanabadde asobolawo wali kuba meeya adduka n'azikiza omuliro bannange mukolemu emuti batwala ettaka n'aligira wali we tugenda bw'oba oyagala kulwanisa Museveni ku bantu abatiibwa timuliimu Walukagga nti bamutya asobola okutya Walukagga yono w'ebizigo bwe yayimbako oyo naye Samona yateye Walukagga yekka naye abalala wali mu house tewaliwo kubanga Sseggona oba oggalidde matiriyo ebweru w'ekibiina watya senga ajja n'ayitawo ku independent togamba nti wali kitasoboka byonna bisoboka si buli gubawa kaadi nti ajja kuyitawo era bangi bagudde nazo tebamuwa wano mu sento ng'alina edduso lya mukulu lya mutowe teyagaana yagwa bamuddiza ekawempe n'ava wano obamumanyi abantu lyasooka okugendayo naye abayuza eipano kati oba ogenze kulaba gurawundi kiki osanze eyo ku gurawundi kugira nga bali baali bagule timuyuze ebifaananyi bya Nyanzi kati eyo nayo tunuulira nti waliwo advantage y'omuntu ali awo ayinza okuyitamu atali Nyanzi. Kye bakoledde ddala obulungi kyekyokuleka Malende n'asigaza kaadi ye. Ekyo kyabadde tiiki nnyo. Oli ne bamuzaayo mu West asobolawo n'onaawa n'asobolawo. Awo olaba nga combination yatambudde. Ne bajja ewaffe e Makindi. Bukya tulonda bantu Makindi East tefuukangako jirikiti kubasuula bafu kubasuula embwefu abafu waliwo abantu naye ejirikiti kubasuula embwevu nze twalinako Sebaana Kizito teryamuyisa mu maaso musajja yali agumidde twalinako Benedict Mutyaba yali MD wa Uganda Airlines nga w'amaanyi ate yasoma ate looya alina kyembazze ne tubeerako ne Mabike graduate twamuleeta mutu azze akulidde omwo
Mabikke gundi Kasozi namuzimba ate nga naye ebyobufuzi abibaddemu okuva e Makerere. Yes. Ng'olaba nti naye material. Bwe twakola ensobi Mabikke n'atabuka abantu ne bajja bangi twekanga tufunye NRM asooka Simbwa. Yaliwo NRM? Yaliwo NRM. Era Simbwa taba kuleeta tteeka lino ligamba nti buli abbye ekintu bamulondoole bakole ki tebandi mulwanyisiza. Bennyini ab'NRM bamulwanyisiza nga tuleeta Kasozi Ibrahim gw'ogamba mutannaba kwaka. Ab'NRM baatuwagira bonna okuleeta Kasozi ne mu kukuuma akalulu nga bajjayo omuntu waabwe Simbwa kubanga alina slogan nti service without bound ne balwana ne okujjayo waabwe bateeke yaani Kasozi tomuyita material yakola report Kasozi material bintu bya Muyindi Muzungu kati level eyo giraba gye tujja mu Makindye. Yes. Toyinza kutugamba nti awavudde Nnyeko Nnyeko yadde yaliwa NRM n'akyuka akukyuka kubaawo. Yes. Tosobola tugamba nti otuleetedde Mulyannyama muganda wange akola speak mu Luganda mu council meeting agenda kola speak mu parliament ye Luganda osobola omuleeta nga bwe baleeta Segirinya. Naye Segirinya was a unique case. Yes. Nti empapula zaali zirabika nti O yakozesa muwala omu n'emu E yakozesa muwala mulala. Yes. Naye olw'okuba waaliwo ono eyewaana juzi nti yabadde asomba aba opposition n'abakyusa yamuyambako n'agamba genda weewola akawumbi olukaaga lukole ku mpapula zo era bamaliriza bagugubye si mu bulambulu technically baga nti ono teyasavinze ba prison Segirinya gyali n'olwekyo tugugobye naye nga yasoma tulagita ogenda ku merit. Yes. Muganda wange mukulu wange omugenzi Katolu bwame naye yamalawo ebbanga naye yagendako kwemudidi makiwa interest naye yamalako nga takoze eki ogwo omukisa guyinza obutaba na Mulyannyama waliwo anaamuwaabira Mulyannyama simulabye jjo. Mulyannyama yasomako yasalina n'asomako primary talina Olive bw'aba yagisomye eggulo nga yagisomye ku online. Talina Olive Mulyannyama oyogera ku A-level gye baagala wali naye alina empapula bw'aba ndaba ajja azindeetere bwe zitaba za Mulyannyama ali mukulu w'omufu nga talina ndala ate ezo nina capacity ezigenda n'empaaba n'avaayo. Mulyannyama talina mpapula naye bwanyinyonyola ne bannamakindi ngaga nti tugendera awo omusajja agenda ali nja kumuleka naye bw'atanyinyonyola ajja kuvaayo. Kakati anaakola atya Mugundi? Amakindi bagiyita ye Kawempe. Makindi si Kawempe. Yanjawulo nnyo. Makindi erimu abayivu bangi abantu abagunjufu ab'omulembe. N'abagezi abategeera tetuyinza kusirika busirisi ku kintu ekyo olw'ensonga ku luli twafunamu obuzibu mu DP ne tugenda ne tulonda nga tugenda okulonda Sebaana yeesimbyewo ne Semwogerere naani bakijjambu abagezigezi ne baleeta badelegates ne basuza awantu mu hoteli nga ate bagenda batuukira Namboole. Sebaga agenda okutuukira Namboole nga delegates babawadde ekyeggulo n'ebigambo n'akabaasa sente ze ne zifiira awo n'atakola ki. Kati ffe ab'e Makindye East mu Uganda yonna ffe tutaalonda kubanga twalina badelegates babiri ng'omu akulemberwa chairman wa DP Charles Kyagaba ng'omulala akulembera Mabikke mwe nali nga gundi ziri ezi ffenna twalonze tugamba ffenna tuli batuufu. Professor Sempeebwa n'atuyita ne tuwoza laga nti bano bawamu mubaleke constituency eri muleke bonna bakole ki. Bw'agenda okulya lunch n'akomawo ng'okulonda kugenda okuddamu bone yali MC naga nti mwe temujja kulonda ekirungi president mumufunye kuva mu Makindye ye Sebaana president wa DP mu Uganda ajja kubatuuza batabaganye okulonda mu kwesonyiwe ne tukwesonyiwa Abamakindye East tetwatuula ne tujjanga ba independent nga DP weeri ne tuleeta ba candidates babiri ba mayor kati president wa gundi kyene Rusunia Mubaraka Munyagwa muganda wange ne tuleeta ne muganda wange asirya ku bwa mayor. Ng'olwo tukoze ne delegates conference etegeerekeka yaliko omugenyi omukulu yali Matembe
mwe nalondwanga omumyuka wa seya omumyuka w'obwogezi wa SDP omulundi ogusoose mu bbanga ttono yasobola okuleeta ba candidates 9 mu Kampala wano ng'eyaleeta DP nereeta 10 ng'ekibiina NRM nereeta 13 naye ffe abaagenda mu SDP nga tukyalina omutima gwa DP twagamba aba DP tugenda kubawa omukyala sipiika nga wa DP Weyo Kawempe erinnya ndyerabidde kati Shamim ali mu Uganda Human Rights Commission gundi Shifula Lukwago DP netugamba nti si mwe mutulondera mwenga baani mwadduka dda mwasulawo ekibiina fe tugenda kulonda owaffe netugamba nti ebyobufuzi byakubaza netusula nga tutambula nga basizi tunoonya bakandidate ba NRM abayiseewo kuba kansala netubagamba mutuweere Shifula Lukwago mutuweeyo wa NRM gutuwa olutukoze omukago ogw'ekiro ne batuwa Asimwe Godfrey ono wenna muŋoona omusomesa oyo kati bamuwa RDC netugamba nti kale DP ejja kumakyambu enoonya bululu mu bantu enoonya obululu abakoze dda omukago era bafuna obululu bwabwe 10 tufuna 19 22 bwaba ali 13 Shifula n'alondebwa Asimwe bwati bwajja nga wa NRM naye nga ffe tumuleese kuba si kyekyali ekipya Sebaana yajjanga n'alonda balwego n'alonda ono yafiirwa omwana muganda wange Francis Oweyo kuba mu executive naffe kijambu twalondanga aba DP ne ku Kasozi twalonda RDC Kagoyera yafa netulonda n'omulala omu ne tubanga tukolera ki wamu naye wano ku mulya nnyama mukwano gwange ekintu kyasobola kyekyo mwogezi mulungi naye office zagendamu ekyo talina wajja kuyambira Makindi ate tetuyinza kukkiriza kukola ki kutambula n'ekyo nti Makindi efuuke jirikiti kubasuula embwa kubasuula abebufuzi abatageze Nyeko yavaawo n'addamu n'apiikinga kaadi naye ndowooza bamugambye abaali baagala muswaza baali baagala muswaza omanyi abantu abo baswaza oyogedde ku kuswaza bajjayo muganda wange Alan Sewanyana ebigambo byamulema okwogera ku Mpuuga Honorable n'abyogera wali ku kituuti nti nakugamba wano nti we bamugyeyo kumuswaza mukasuka era baba mukasuse kati obusungu bwawulira obumanyi aswadde mu bantu bamugyemu obwesige ate musirigu bamaluli ne bagamba nti linda kekisa naye ali awo akoze akukuluma so kadi teba y'abantu bangi eba y'omu naye balondamu asinga na kiki kyogenda okukola bw'oba ogenda kusima ntaana ate tebakuwagandula nti genda obuulire gwoba wantaana era oba omanye n'akasonda n'engeri gy'oteekayo n'oteekamu ebinnya amadaala n'otabulirayo n'ovaayo so ekyo kyekiriwo kaakati nti tunuulira omusajja gubaaliddeko olukaaga oba wamuuliddeko gubaaliddeko miliyoni 600 ate ne batamuwa ani oyo tonnaba kumanya sinaba kumumanya ni Magoola eryo oligyewa ati gwe mmanyi alina ku ssente omanye okulya ssente zo ne bagamba nti goods once sold not returned wene gwe tebakuguzizza Magoola bamuliddeko miliyoni 600 tebakuguzizza naye bakulidde basooka ne balya zino ekyekivandulo tuzize eza iPod banaye musonde principal nateekayo asatu oba 10 oba 3 n'abalala ne bateekayo ne bagamba nti ate kaakati bagenza okwetegereza nga tusaana okugenda mu iPod bano be mwajjako sente nga temubeetondera n'abamu ne bajja ne ku mulwadde ekirungi bamuwadde kaadi lwandi badde basasira nti aggogira ani malende gera weddamu eyo bamujja ku mulwadde alina ebizibu mu maka omwami amudduseeko ebyobufuzi by'omwaka guno si byangu wano we tugenda kana ezo no kaadi za NUP
zigenda kuleeta division nini y'obufuzi kuba tewali bagenda kugaana kugenda ku ground okujja nga independent ate mu bitundu ebimu bajja kufuna obuzibu nti waliwo ab'NRM abayinza okuwangula mu Kampala ekyandibadde tekisoboka ewaffe tulinawo abaho alina kaadi ya NRM Makindye East bw'omuteekako bamabikke n'omuteekako bamulya nnyama n'omuteekako bonna abo abazze mu kifo ekyo ogenda kulaba sinaliyo gye walina kusimbwa nga muwala wa Lukyamuzaze nga mu Saala Kanyikaze nga bagundi bazze nga buli muntu alowooza nti ekifo ekyo bakisobola buli bakisobola ono omutono omu w'amaanyi alaba loopholes kati abaka atandise okutuuza aba NRM abamu ng'abajjamu mpolampola n'NRM ejja muyambako babasuubize kino kuba bo balina ebisuubizo ate nga biririyo bya ssente weeziri nti ne bw'omubuuza nti abantu tebazze ayiiya n'akuyiiya n'akulaga nti bwe bali tewala President Museveni mu kwewandiisa Kololo bantu nga baali bayitirivu naye baaleeta baasi 17 ezisooka nga zirina mu yunifoomu y'essomero ne babambalizaawo yunifoomu ne bazijjamu yunifoomu ne baziteeka wali gwekyo kiraba kirimu obuntu Museveni akuwadde sente ze kunoonya abantu ng'omuleetera baana basomero ate ne bataswala baani bambaliza mu sitowa babambalizaawo tebalina budde owa kamera yabakola obubi owa kamera bw'aba takwese kintu kyo okikola ki ojjukira abakamera mu covid nga temujja president ku mumwa gwe n'ekikopo kye n'awuuta akaseera nekitokotanga tukutuku paka yababuuza bange mwaba tanzijako kikopo mbakoze muleke nenywera ebintu byange olala yali kubukedde ayogera statement n'afuna ekidumusi n'afuluma president yafunako ekidumusi owa kamera omanyi kyayinza kyeyafuna oba kidumusi oba nyali minyolo naye yafuluma ng'ayogera statement agimazeeyo n'agenda awali meero short call gali bubi nnyo owa kamera tosobola kuba mugezi kati owa kamera oyo tebamukolako mu mikolo ate mikolo kati tuwulidde owamawulire yabuuzizza ebibuuzo nga president amala mugambe bagende ne right honorable Nabbanja emukono ng'abaana abantu bazaalira ku ttaka simanyi ne Kayunga nawa tebamukozeeko emikolo agenda akola statement agenda naye abamawulire naffe tuli awo tutunula butunuzi batulugunya muntu ekintu kyayogedde gyekiri yayambye president kulaga kintu kiriwo naye bamufudde bw'akola statement yeetonde ne ku mulimu taliyo bamuggyeko ate kwali ku order so ebyo ebizibu bye tusanga muki mu mawulire kakati Sseggona ndowooza kiki ekyamumisizza kaadi biri ebintu bisatu ekisooka mukwano nnyo gwa Mpuuga gwe baagoma ate nga takikisa abadde takikisa aga nti Mpuuga muntu wange sirina bwe nkola ki bwe mwesammula ekyokubiri bamulabanga omuntu omugezi ennyo alimu akalandira kali akaddipi asobola okutwala ekibiina si asobola yayogerako emabega kyono tumuleka amala ekisaala kyange nange nzija ne bamuvuma wabamuvumiriyo wannakyema tosonga mu ntebe bwoti ekyo kyebagisongamu tosongamu eringa ya Museveni nibo banga olina kikwaso nga tolina mundu togisongamu bakusiba paka bisuuzo ne babiso atasobola kusiba akumma kaadi katono yo wa kaadi naye ekibiina kyozimba oba kyozimbulula ate nga basoose kuvuma ne bakuwogoloza kati ekyo kimu ekyokusatu wabaddewo esente eziyitingana ate Honorable Sseggona amanyiddwa nga mukono gaamu nze nkubuulira ki ng'ogyeko sente zino zibamubbirako ku washing bay ne poliisi bwe yazikwata bagamba agiweeko enjawulo ng'agita ne poliisi nga tagiwanjawulo ez'okulondoola n'okulonda so ekyo yazibamma abapoliisi bisatu ekisooka abadde mugezi nnyo mugezi ddala ekyokubiri mugezi mu mateeka ate eri bakola mateeka qualification eyandibadde esooka omuntu okugenda mu palamenti nti ekyamateeka kirala nnyo osobola okuba ku kintu kyonna legal simanyi biki ebyo n'amateeka ogakola ki ogamanyi tosobola kutwala kadongo kamu
kukulira mateeka tazinire buzinizi ku stage ne bwoba oyagala kukyusa ggwanga olikyusizaako n'abamanyi nga Bobi Wine Busoga n'agamba naye muŋŋambire maama oyo Kadaga nze simukyawanga anyiguddeko omuntu oyogera n'omuntu alina authority mu area gy'oli eyo message yatuuse nti Kadaga naluli yanoonyanga akalulu ng'anoonya kakenga aka president katwala era yensonga lwaki naye ate ku luno baamunyiizizaamu kinene era wazeewo walabye enduulu nga addayo engeri gye baamwaniriza ate Museveni ye talinga Bobi Wine nti asirike Kadaga amugambe oba ofuafa yamutadde ku bantu abiri abaamuwerekedde okugenda ku nomination yaganye Goloza n'amulekeraawo so okuba yamugaye nti abeereyo kuba president gwe nyakuddiza oba speaker kasita ojja wandiikamu Kadaga nga naye akikubirawo Museveni amanyi ebyobufuzi ebiremi bano abamujjako nti yamanyi politics is about numbers si kukasuka bukasusi buli muntu n'omugoba n'omujjawo kuba awalala kola kiko ebyo bigenda kwonoona ekibiina ate Bobi Wine abadde n'omukisa munene nti mu Buganda senga abadde yenywezezza abadde ayongera okuginyweza ayongereko Busoga ng'eriyo bamufumbira n'abalala eri bambasada abatuukayo naye gwe yalazeeyo yabadde omuntu ono yayiseewo anoopoozi ye no mumuwagire nga tebannabana kulangirira bino byebalangiridde ng'alinayo abayiseewo anoopoozi kati naye alinawo abantu beeteekako keegi nga Museveni yagamba nti ekigongo temukubako kalulu Moses Ali mumuleke tulina endagaano yaffeeyo so ekyo kyokka kigenda kuleeta obuzibu mu Nuupu ate egenda kuba lesoni nnene nti ku luno bw'aba ajja kukwata namba 2 kuba yajja gikwata namba 2 sirabawo omuntu amuyisa kuba n'abeesimbyewo ate Mubaraka Munyagwa ajja kuwangula Kawempe ajja giwangula yonna ayinza obutagiwangula kuba president naye mubavuganya ajja kufunayo ekifo we Kawempe kubaze n'enkoba mpya n'abantu be bajja kuyitamu abeesimbye Kawempe yapiraawo nantwingiri zijjirako entwingiri ne piraawo naye kati nze mwagala nnyo ayogera mazima ng'omusajja agulesowani yajja n'olusuniya lwe abantu ne bateekako wabagabula gwe nga endagala ziwedde baga nti gwe olusuniya leeta tukuwe sowani zituweddeko ensuniya ze kati Bobi Wine agenda kukwata ekyokubiri Bobi Wine ajja kukwata ekyokubiri naye ate engaba ya kaadi zino yabaddemu infighting mu bibiina ebirala Kabuleeta baali bamugobye najjayo empapula nabali ne bajjayo empapula ali nazaayo endala nga sitampu tatutte eri ekibiina kati ngogyeko emikono nakyo kyakoze eki nakyo kyamukubye muganda wange Nsereko nali wano nekugamba waliwo omusajja ali e Rwanda yagenze Rwanda yamuguza ekibiina agamba baalagaana tabituukiriza ono Baale omwalina TX oba ye Baale nemuwandikira n'atanziramu nemutumira mukwano gwange Munyagwa kati president naye n'atanziramu bamugamba nti yadde nga empapula ziriwo ne mu kibiina kyo mulimu omulumulu musajja alabika yawandiiseeyo mu Electoral Commission kyoyo tunnaba mukkiriza kuba fulaga bearer waffe ate ekyo byabakama byayagala okwekwasa abantu ebibiri yandijewa ballot paper wano ne kumwala eggaba amazima otandika okunoonya otambula mayiro okunoonya gwosiikinga bokisi yandizijewezi ng'ate budget alina ya mmotoka y'abantu candidate 10 ekinene gye yabadde nazo ng'alina okumakinga sure nti bali 10 oba biro naye abafunye nga bali wansi yakoze kyonna ekisoboka 8 abajja basobola nti yabadde abasirikale abawera ne pickup zonna empya ne bakola first leg yabadde nungiko tewabaddewo nnyo violence kujjako oluvannyuma naye mu kwewandiisa nali ku TV Masaka laala yaggwa bulungi naye bwemala okuggwa bano abajja ati bajja ne bakuba abantu awo Kawempe bangi nnyo ne babanyagako n'amasimu nga gubasanga atambula pickup yajjanga ngekuba bukubi ekwata bawo n'omusajja baasa w'essomero liriraanyaawo naye bamubbako essimu ye senga tutandise campaign naye tugenda kulaba sitayi gundi obungi bwa tiyagaasi nga bujja budevelopinga mpolampola wotugenda awo mu maaso va ku bino ebitandika kaakati kuba tulina emyezi 3
plus campaign zitandika 10 president yeye agitandisidde Luweero campaign zitandika na kusoma 10 ate batandise ngamba zikomanga 12 tulonda 14 January. January. Okay. Kakati waliwo ensonga endala gye mbadde njagala okukubuuza nti kaadi zino bwe ziba nga zigenda kukosa ekibiina kya National Unity Platform osuubira nti nno eneyongera okufuna ababaka abawera mu paaliyamenti? Ababaka awamu ajja kufuna awala tajja kufuna. Ekirungi ekiriwo nti bonna bajja bokka nga baze independent bajja kunoonyeza ye akalulu gwe wakaadi omunoonyeze batonoonya bajja okugamba nti noonyeza mulala ye ng'omuntu bamwagala. Enkola eyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda yeetaabasanyuse abo bataasanyuse kati baagala omusuddewa baagala noleeta nabbosooli omuzannyi w'ebina Uganda Mwanyoko eri eyagwa ate kati gwoleese n'olekawo Namulindwa Flavia Namulindwa n'omusuula level y'okugamba nti ono asikira muganda we musaayi naye kubanga kapasite enyanzi gy'abaddeko ne level gye baadde bamuteekako okuva lwe yatandika kunga ng'ayagala obwa road mayor n'ameesinga apo ng'awaayo abaana babayita stomach soldiers foot soldier ne babasiba amannya gaabwe n'abawaayo lwe yasooka okugenda ekawempe gyabe bamusindise baayuza ebipande bye golozaawo beerabira tebasobola kumwerabira tebasobola kumwerabira omusajja Nubianiri n'omuteera ku musajja abantu basinza obusinza Paulo Mugambe awo oyinza ojja kujjawo obululu bwa Mugambe bw'anaakuyamba ajja kunoonyeza n'akako anoonye n'akako awangule Nubianiri gwosigale ng'oli namba 2 naye nga bayimupi bakendedde kuba oleeta Nubianiri nuupu nga nuupu ng'ekibiina okujja ng'okoze mukago ebeegaanye bw'oleeta Segona n'omuggyako ono ow'olukaaga naye n'akukolerera ojja kusanga nga NRM abanga alina omuzinzi ng'abayiseemu ajja kiyimba ewa Latif naye eriyo akavuyo kunalukoola okubwa meya naye eriyo akavuyo nti abanene abasatu aba opposition balina owa NRM senga balwana nnyo omu ayinza okubayita mu nkwawo oba owa opposition ow'amaanyi kubanga si area ya opposition Kampala nga si ntaanya nnene nnyo eyinza okugwa ewaffe Makindye East tewaliwo wa opposition wasobola kulya oba wa NRM I mean wa NRM naddala ne Kampala Metropolitan ng'otaddeko Mukono Mpigi Wakiso ne Kampala ebyo byo ebadde base nnene eya opposition n'ogattako ne Kampala kati Kampala manya ne Masaka Masaka naye ogenda kuwirayo obuyimba bungi Masaka naye biyinza obutatambula bulungi Mpuuga kayagambye ne Mawu nti ffe tuvuddeyo tetujja kwesimba ku bwa president amakanda agenda gasimba wali Masaka ate NRM teriiredde kubalwanyisa yagala omuntu akendeeza ku maanyi ga nuupu n'ababaka nubabaga nti oyo osooka omulekemu tugira tutambula naye otunuulire obwa Kampala gwolooza Lukwago abadde awangula bwa Kampala ku bululu bwokka mbadde ndowooza Kampala mulimu stakeholders botasobola kugamba nti abalina interest nga bakulwana indirectly mwe muli Sali Musale mwe muli police abanene mulimu prison mulimu bano ba CMI basiso combination eyo okugirwana ogitwaleko Kampala eteeka okubanga ekulina mu interest tojja kuba so radical gye bali Lukwago abadde nga kungulu alaga radicalism naye ng'ate munda nga mukkakkamu nga munda ali nabo munda ali nabo walaba ku mugenzi Kaweesa bakubanga Lukwago tear gas east and west mu Kampala naye nga batuuka ku Lufula bonna buli omu alina bwagabana nga buli omu agabanayo kabwoyi kati ye anaakulaga nti akola ki ayo alwana
Salenga bwagiranga ganti namukuba nnyo bwamukuba nnyo ngazivuako ngakwatayo akapeni akaddugavu wandi sikati nno sikyaddamu kuya sikyaddamu kuya munyamba biki ngenda kutwala mu kooti n'abamawulire lumu namugamba nti byotwala mu kooti bagejega nze muba otwala mu kooti siriimu oba olwanyisa bamawulire nange nja kuleeta evidence twatwalako mu kafubo naye ne mukkaanya manyi ABCD eno omugirayo bweyino seize fire nakkakkana kati bwino njigirayo mulya nnyama nti epapula tebiwala jangu ondabe nga bukyali tuyiye ekirala oli musiraamu munnange oli muganda munnange oli mu Kampala okulidde mu katozaalidde wano naye empapula tolina yogera kati bw'anaayogera azirina era jaziwaayo eza muganda we yafa mulya nnyama ali kati gwosangayo byabakama amanyi mulya nnyama omulala okujjako nze alina eriiso eryokusatu naye oli yafa ddi oyagala nkutwale gye bamuziika oyina buyino oyina buyino kubanga yo oli omumanyi ono omumanyi nti emyaka gy'oli n'egyono gyanjawulo oli mukulu so nze siwala na mulya nnyama mwagala nnyo naye awantu webamutadde talina mugaso gwagenda kukola batufudde ejirikiti nga Makindye ekitasobola kukkiriza izire kati singa takulaba oli mwetefutefu omutwala mu kooti lwaki nedda kooti nazigenze emuggulu ogenda mutwala omuwabi kabalinze musango mingi gwate ekirungi omanyi ne we yasomera P7 kati alage obbi bye yasomera bu senior 4 ne 6 ne 6 era alagaye amasomero gye yazisomera bw'aba yasomye evening class nga bagimuwadde kati ajja kugiyindaga mugambe nti n'akalungi akamunoonyeza ng'azikulaze evening class class mulinako sirina candidate as of now tuwe mupibwa Makindye East nina kalulu ka Kasozi kasozi nga tayaka mwana gwe nomination zawedde atayaka agundi anazina takumba azinirawo agenda kuzina tuli ku time table tulina ground waka gye tukola Kasozi ojja kwewuunya nkubule muganda wange sirajje nkwagala nnyo linda nomination ne Kasozi yamala amaanyi baba nominating adaba mmere namba bane ezaba MP ziggwe otandike kulaba asumulule agenda kusumulula ate siyeka engoma z'amaanyi abo bonna boyogerako bebanyiiziza bonna n'abafunye kaadi bamanyi omugaso gwa Kasozi kakati Jono Kahindo tafiire nga awagidde nnyo Nuupu kiki kyabala era yagambye nti poliisi eddamu nekwata ku Nuupu n'agamba nti mubaleke baggulewo ebintu byonna Bobi Wine mumuleke lwaki mwagira bwe muti oba mwali temwagala bibiina byabufuzi lwaki mwabiggulawo olowooza otafiire abalaki otafiire mu NRM ye mulokola omuzuukufu alaba ekintu ekiyinza okubaawo enkya alaba ekyaliwo emabega ate nga ne bakola nabo abamanyi amanyi nti bajja kubaawo kiseera balekewo eggwanga nga ye wakisobola kati ababuulira amazima bagabaka ate ayogera ku Nuupu yokka agamba n'aba opposition omuntu bw'aba mumukkiriza ye lwaki mumulwana mugende mumatize abammwe nti ntasobola nabo bakole ki era yagambye ye yanaabye ku kintu bagamba Yesu amukomerera inaga nti nze omusango ngweggyeko maze okunaaba muba mukomerere ku lwammwe kati yanaabye toyina ajja kuvaayo ku likodi totafiire yenyigira okutulugunya abantu gwekikola ku lulwo ng'ayogedde mu kapasite ye nga minisita teyakutwala ebisigadde biba bibyo lwaki yavuddeyo mu kiseera kino n'ayogera abadde avaayo ku bintu bingi alina kyabala mu Nuupu talina kyabala mu Nuupu yavaayo ku mutabani wa mukulu we wa mukama we Museveni bamukola ki yagamba twajja wano kusaavinga tuveewo twajja wano kuleeta bwakabaka oba bwansikirano n'avaayo nga bagenda bamusuula ku mukabbiro yagamba nti nze bw'oviirawo nange wenviirawo ndeka tugenda babiri mpozi bayagala mbeeko kyenkolawo
kati omwana omulalu bw'atyo Museveni abaana bo ate abamanya ne okubaha teyatemamu ka constituency n'amuweeye nga kapitaini ali mukomera muwangudde akalulu wamulabyeko bino nga yesimbawo ku bya seeka ye amanyi waayigwa tayagala ezo nsindikagano amanyi waagwa ate ekintu wekimuyitira akitema bamukwata ku ttaka lino eryewayisa ya gavumenti n'agamba nti ettaka balijjako dda ku gavumenti nga baalemwa n'eriizi eweddeko kakati nze nintwala kiri awo sitwala nga lya gavumenti kati ebintu bye byakwogera mazima wegasaana nekyo tekinyiiza pulezidenti Museveni okusinziira ku bantu bazaakolagana nabo nga boogera ebintu ng'ebyo kati oyo ejje bo ne bakolebwako bubi nnyo ejje n'omu avaayo n'ayogera banne kibandyogedde naye nga basirise bakubira eri mu ngalo nti kyatuuse message etuuse Jeno Kayanja bwe yavaayo n'agamba eno gavumenti gitwala twayita tukola bwetu kati mwagala naffe tukole ki yadde navaamu temuteeka kutunyigiriza bwetu teyavaayo bajene abatavaayo bangi abavaayo bangi Linda Kalungi lwanatuuka mu Jeno Court Masa ajja kuvaayo akwasiza ebyamawulire ali awo Makindi ono birungi bamusuza wa iso semwa yali semwa naye gyali naye agenda kwasa ebyama bajeno bangi bwanyiiga ayogera tumukunde we yanyiiga ne bamusiba yayogera byayogera ne wayite bannamusiba yayogera byayogera no Sejjusa yayogera byayogera ng'atabuse kati yo na handle amanya ngeri y'okubakwatamu abantu babamanyi era abafaako kyobola abafuba nnyo okulanga amagye gafuna ebintu ebirungi ne mpomula yago kati sente yazongeza mwayagala okulalukalaluka nga wandiwumudde tumukuwa akasente n'ogenda nononya ekibanja Katumba ali omu ku bali ku listi y'abagenda okuwummula naye gwe olaba aweddemu amaanyi okusinga Jeno Moses Katumba ye ate akyalina embavu nnene nnyo n'omugaso munene so bwe yabeererawo abantu ne bamwagala nga IGP ne bamusondera ne ku ssente agoba ababbi n'agamba nti ani yagamba nti ewaffe mu security batusondera ssente n'amukyusa n'amuzze ku CDF Kayihura mukwano gaffe najja naye n'amuwummuza bulungi kati banyumya bulungi ne Kayihura ne president baddamu omukwano mugambe nti ceasefire nateka emmundu ku ggombolola wagizayo ku ggombolola noga nti omusajja komuleke tokuba nomega n'oluma kituufu agantwaleko ekasaga amanyi okumata ajja kukutwala onywe yogati kozi gante yogati gyali mungi nnyo ate mulungi kakati Kahindo tafiire ye tebayinza mubonereza nga batinyeefunze babonereza batumukunde bwaba nga avaayo n'agamba nti nze mbyogedde kyemwagala okukola mu kikole Museveni mu ntalo z'amanyi kati zalwana tasobola kulwana waliwo abantu batalwana nabo walaba nga alwana n'omugenzi Jet waliwo n'omulala gwe bayitanga Drago waliwo ne oyo mukwano gwange yampa ekibanja Kasire Gwanga yakolanga ebintu byengolooza mulalu naye nga ate abikola kigeredde emmotoka yazikubanga emipiira nga tasobola kuba yingiri eyasasula teyagikuba mupiira ng'alina message gyakola ki yalwanaganako n'ababbi nga yeka alina emmundu ezitali registered mu amure ez'ebika ebyenjawulo yamanya ng'afuna batabani be kuba tebali mu system n'agamba bye mumumpeera emmundu yalekanga nti mugimugyeko kati oyo abo abantu be Museveni abamanyi tene bwamuzingako n'agamba njagala ssente sirina amuwa wampumuza naye omulimu sente naziri ate nkyalina agakola n'amugamba beera presidential advisor ku security n'amukuumira awo bw'atyo ng'alina akantu tayinza kugatta ntalo z'abano ba mugeto nabano ebigambo si byangu nze nali manyi titinyeefunza ti oba alina omukago gwe yatta n'aba opposition oba alaba nga pulezidenti anaatera okugenda nga ye ayagala kutegeka bulamu bwe mazima ebijja bijje naye amanyi nti senga kibaawo nze ndi kiriini era talina kyomuvunaana abakungu b'emmengo bano abagenze e Magere okwabadde Dani Muliika Mulwanya Mulisi Mogere n'abalala
ne bavaayo ne bagamba nti nno Buganda officials baendosinze Bobi Wine. Olowooza tekyonoona ekifaananyi kya Kimengo? Ate kyonoona buli mulundi bavaayo. Buli mulundi bavaayo. Waliwo lwe bavaayo naye official spokesperson w'Emmengo ye Katikkiro. Katikkiro asigala agamba ffe tuli nito. Naye ekikugaana gwe kuvaayo nga w'Emmengo n'ogenda n'owagira opposition. Nze na nominatinga Kasozi. Nalina ow'ekitiibwa okuva Emmengo. Twali babiri. Ow'ekitiibwa wano? Jakulaba ku bifaananyi. Kubanga tumwano tekyali kyakwekwe. Twali mu kamera. Ow'ekitiibwa nja mukuwa simanyi oba yaseewula Mmengo naye twali mu kamera. Emmengo teriba ina interest. Bagambye ekitiibwa Katikkiro talonda naye akubuulira gwalonze. Alonda kyogamba? Kati Mmengo nga Mmengo yo yayendosinze Bobi Wine oba bali abakungu be bayendosinze Bobi Wine? Sagala ko siri mwogezi wa Mmengo tonjogerera. Mmengo egamba Ssaabasajja ayagala abantu bonna omugende munoonya akalulu naye agamba buli gumu akalulu ateeka okuba nga Ssemasonga 5 ajja zikola ki? Tewalaba Kasolo ng'agenze Mmengo nga bakamulonda n'amukuutira ku nsonga 5 n'abalala bagendayo akibagamba. Kati gwe omulonzi gw'osalawo ani asinga okutambuza ensonga ki? 5. Emboozi tebankadde. Nidda ssebo. Obadde oyagala mbu n'owunzika mboozi? Punzise. Tiba kulimba naawe. Nidda ssebo. Abantu bagamba dda tewafa tugwako. Leka naawe. Oba dda taggwako. Abasobola balabe. Abatasobola baleke. Kakati emboozi oyinza ogikomyawo. Ogenda bakola bitundutundu. Naawe tuleke. Obawe beats. Nidda ssebo. Nga twogedde. Mukama atuwadde n'ekisa ky'amaanyi nnyo. Joyce baagala ono okumumma akalulu ne bakawa omuwala ono Nabbosa omuzinyi naye omuzanyi w'Ebinigeria. N'abakoba tagenda kutuyita mu nkwawa awo. Chances za n'abakoba okukomawo nnyingi. Kubanga Nabbosa baagala asinga ku Nabbosa amaanyi. Ne Nabbosa yenna bamwagala. Ate oli kasita yamanya nti agudde n'amanya ekimusudde akomyewo mu bungi. N'abakoba naddala ku nsonga z'ettaka, ku nsonga z'obuyambi, ku nsonga z'okukola delivery service agezezaako alinga Muyingo. Te Muyingo abadde superb. Singa abadde wakudda ne bwe yandikomyewo independent. Wanuupu abadde takomawo. Kati ekyo kiri awo. Ate gundi Mama Media nerabiza n'okusaasira mwannyinaze. Nambooze mulwadde ennaku zino. Nambooze ekyamugwako tewakimanya. Ekyaki? Ng'ogyeko ekyobulwadde? Ekyobulwadde. Anti nkimanyi y'ensonga lwaki musaasira. Twekimanya ekyamutuusa kulwala. Mbadde Masaka mbuuliraako. Buyeekuba obuyiso buno obwongera amaanyi mubiri. Simanyi. Bwe bwamuleetera munnange okulwala. Simanyi nasembayo okwogera naye nga mubikira maama w'abalongo bange nange sikutegedde balongo be bafudde bamama yafudde. N'omulambulira bulungi? Ne mulambulira bulungi. Maama yafudde abaana abo be bali. N'aweereza amabugo? Yansaasira. Tekimala. Yakusaasira? Yansaasira Honalewe. Naawe omusaasidde? Honalewe tuvudde naye wala. Twatandika naye Gasimba gundi awali omukka. Ne Reverend Bakaluba ng'azize eggaba n'atwala Namboozi. Ne bawukana awo sipiidi nnyo ng'akyali mu enforcement yasomesako mukyaka nali ne Ssebaana nga bamugjayo Eruzira ku misango gye. Nali ngenda mu America nga Limited Kiwanuka amuseera ssente za beach. Nangamba yogerako naye ne mukulemberayo ne mutwala Kiwanuka ne mugamba omuntu wa DP nnyo naga bw'oyogedde ku DP. Ssente za beach? Balinayo emikolo? Balinayo bakolerayo embaga y'Abakireke. Nagamba nti embaga ne honeymoon basulaawo. Bwereere? Saagiriiko naye nagenda mu America ng'ekyo nkimaze. Teyanneebazaako ku olwo. Teyakwebaza? Mukazi nga yakola bubi. Kakati gwe ng'aludde naye wali okimanyi nti atera okukozesa akayiso? Nze simanyi bulwadde bwe. Ngamba akayiso so obulwadde. Akayiso kano katera okwekuba n'afuna amaanyi. Simanyi wuwe waka.
nakonyumya ku WhatsApp. Gwe tomulaba nti oba nti wano olera vibe y'amaanyi alina kaataddemu oba nti ki? Vibe mulaba ku TV. Baromita mulaba n'awalala. Era waliwo omusano yagamba nti olabika tugamba kunywa caayi onywa birala nze nga simanyi birala byanyu. Saagala kuwaayiriza muntu. Ng'olaba vibe bw'eri haayi. Vibe evaayo. Etatera kubeera ya bulijjo. Omanyi bagamba gw'oyita naye mbuya gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Be yayitanga nabo edda baalinga ba vibe. Yayitangako ne omugenzi tamala emirundi eno Kabuusu n'awalala n'atambulako ne Lord Mayor n'atambulako n'ono gwe yalangira oluvannyuma omwenge bw'oyogera ku gurupu eyo nze saagala kuteekayo kigambo kyange. Bonna babeera hayire. Nze simanyi. Kyakale mukulu Siraaji. Ojja kunzisinse ku mwana gwe. Omusezi bw'aba aliya mufuuwe. Omuleka n'amuwomberwa. Amagumba galeme kunkuba nga ne ku Nuupu ndi ku lubalaza. Gwe n'oleka omuntu n'alya ebintu bye teweesembereza. Si kulwa nga bakubuuza ebingi. Bakubuuziza ddala. Ndagala binsanga eno bali nga siri muki. Nti bane ng'obedda nengera amagumba agayita. Saategedde oba ga nte oba ga mbuzi. Naliko chairman w'ekyalo. Ne ngamba defense oyitira wano leero njagala kukuuma nammwe kyalo. Ne ngenda ne wa defense ne secretary. Tutambula sanga abalwana mu nnyumba. Ko wa secretary nti katugende tubataase konze kati bwe bakukuba. Gwogenda owaabawa. Gwe waleetera emusango. Leka balirwana bataase. Nze ngenda bamukubirayo olubala. Bamutemerayo. Awuza balwanira ki? Nona nyinyi emmere kumba emmere gyayogerako ddala si ya kusuwaani. Kati yavaayo n'ebisago. Bambi. Ng'omusajja gy'alwanira n'eyimera ya mbirigo. Ozannya n'okuzannya. Era bw'oba nga oli mukulembeze ku kyalo, ng'oli mukulembeze weerose. Mukazi tavuye na lubale muntu mpa ebbaluwa ngende ku poliisi. Bw'ogimuwa enkeera amugamba saa ndikusibye naye kyamaani yampadde ebbaluwa kati gw'obeera omubi ng'akumuuza agala kwana mukazi wa. Bw'oba osobola muwe ssente agende yejjanjabe. Ebyabe babisootingira eri. Waliwo omusajja yali kasawuli ng'anywa nnyo omwenge yakuba omukazi n'amwabya olubuto. Najje wange omusayi gutiiri. Na Pedison muganda wa wava muno amuyitanga Pedison wava muno. Kana wa Gordon. Ng'alina Benz ne mugamba twala omulwadde ono afa. Tuyinza sina mafuta n'enkubira omuwanuka. Baamuyitanga Kizito akola nsambya ku hospital. N'atuwa amafuta. Ne mugamba tutwala muntu mu ddwaliro nga tutuuse ku poliisi ne tulipooti. Bwe yawona ne tutuula ne DPC n'RPC ne tubaawula ne famire zombi ne baawukana. Ne muga nti buli omu akola ebibye. Mba ntambula ngendeyo ku seminari nsanga abeekwatidde ku muti bwe bati. Nga ndaba bali ne twayawukanye naye nga seetegereza bulungi. Ne ntambula n'enkomeyo ne nsuula ebinusu ne mba nga bironda ne mbeetegereza nga bebbo. Obudde bwe twali tumala. Nga mwawukanye abantu bano. Era baddamu ne bamukuba n'akomawo ne mugamba nti leero ebintu babimalira ku poliisi. Mwalimu RPC genda ku poliisi. Paka lo yamusiramula n'asiramukayo omwezi gumu. Naddamu n'amukuba ne baawukana n'omusajja yafa n'okufa. Bambi. Mega akyaliwo okugaba. So ebintu by'obufumbo biringa bya bufuzi. Osobola okusanga nga Bobi Wine ayomba ne Museveni ne Rubongoya. Enkyo n'obasanga banywa caayi. Obagamba ki? Toyina ky'obagamba. Kati ojja basanga mu iPod. Nga bonna bateesa. Bakuŋŋanya akasente kaabwe. Kakati nga tukyagenda mu maaso gundi yagambye Munyagwa nti munaku 10 ekisooka agenda kugoba abagwira bonna. Ayimbule ne Dr. Kizza Besigye kyabagwira bano okuva mu ggwanga kikyasobola okukoleka nga Amini bwe yakola era yagambye nti Amini part 2 gyakomyawo. Abantu bano abeesimbyewo ebigendererwa bye byanjawulo. Naye meseji zaabwe omuntu agenda okuwangula entebe alina okuzitwala nga nkulu. Waliwo omuntu atajja kuwangula naye ng'alina ensonga. Ng'alina message ennungi. Ne manifesto ye nga nnungi. Manifesto ya Munyagwa nnungi ddala. Ey'okugyawo oluswayiri wano n'okugoba abagwira. Tulina abagwira b'otabanyina gye bava naye nga bo bayingira buyingizi. Ng'ewaabwe togendayo. Abayitiriya, Abasomaliya, Abasudaani. Ayingira n'atuuka n'okugoba ekibanja kati nkuwulidde ku muyindi eyagobye yabadde ekibanja ky'omusajja ali ku kyeyo mu nnaku ye yakajja wano oli amazeewo emyaka 8 famire eri awo
ng'omuyindi agendaga nti nkitutte mu nsi ezimu tomala gayingirayo nagenda Egypt minisita n'agamba wano tetutunda ttaka tusobola kuwa embassy poloti n'ezimbako embassy so si kukola ki kubaguza ttaka eriyo ensi nga Uganda is first oba national is first nga yo Trump abagwirawo batusindikira nono emizi w'emisango olwokuba twagala ssente tugenda kumukiriza akole ki ajiwa naye yaganye oba Uganda esimanyi bamitaani waliwo gubagala okweexporting nga balowooza ku Uganda ne Ethiopia naye yaganye nti Uganda nedda wakiri bantwale mu nsi endala tulina abanoonyi babudamu abasinga obungi olwokuba tufuna akasente ate kati bano batubiranye n'akalulu tukafuna tulina abava e Rwanda balondera wano Sudani abamu balonda Abarundi balonda kati Uganda efuuse ensi egaanyi buli egaanyi ensi esibira wano ne fujjo ne liba effujjo buli kimu ne kiba fujjo osanga omuyitirira nga ayigiriza abantu okuvuga emmotoka mu Uganda amateeka yagasomera ng'avuga boda asiika chapati ate bono ebyalo babyeguza bokka tebagula bibyo osanga nga bali awo bakuba puulu naye nga nogamba bani 10 bakola mulimu ki nga balina akaduuka kalimu obuntu butono neeno transist bava wano ne bagenda ebweru mu nsi ennene bagenda 5 ne bayingiza 5 bagenda tulinga kiddukiro kyonoonyi Katonda yali manya bw'ali tutaasa kati Mubaraka Munyagwa ensonga ya Mubaraka nnungi nnyo nti senga ebadde erina omuntu agikoppa esoboka nekola nayo naye bw'aba noonya bwa minisita bw'anaamuwa oba internal affairs ajja kugikola asikire otafiire ayinza okubagoba ayinza okubagoba Museveni tasobola Museveni kiki lwaki alina ekisa kingi tasobola abagwira abo bamuyamba nnyo okuva eyo simanyi Frelimo Mozambique simanyi biki mwali mu Nyerere kolaba teeka essomero erisinga wano obulungi mu East Africa Tanzania nalimu oluguudo Congo nataluzimba wano okusinga wano kati gwe oli second alinga betrayal in the city ebintu bya independence obifuna second hand katabo ka Francis Mbuga kakati Mubaraka Munyagwa ebintu bino olowooza nti yana abituukiriza singa nabeera president oba naye anyumya mbunyumi of course Mubaraka Munyagwa issue y'entuufu oba n'abituukiriza ekyo kiri gyeri capacity sagirina etuuka ku ntebe kusaawa eno abasiraamu temumuwe kalulu abasiraamu nga abasiraamu gwe muyinamu yekka ng'omusiraamu Mubaraka Munyagwa gwe muyinamu yekka ng'omusiraamu tetulonda mufti tetulonda sheeka tetulonda imaamu tulonda bannabyabufuzi omusiraamu anaamwagala ajja mmuwa ku lw'obuyisiraamu naye senga baali balonda ddiini senga kati Uganda efugibwa bakatoliki yo tusinga obungi nga bagambye nti ekigo kikola ki kironda naye abasiraamu balina we bafuga ogenda ebutambala oyinza obutafunayo matayo ne mu Kampala ku bwa Lord Mayor chances nyingi nti obusiraamu bukola ki bukuyambako nali ku mukolo ebiseera ebyo emabega nga mulangira Kasimu agamba nga waliwo wano Lord Mayor Lukwago waliwo ne Kasozi yagamba ate sigwe gusoose olala yagamba Latifu nti kuno twagala ni Lukwago yadde nze ndi mukuza wamu bwe yatuuka ku luno naga Lukwago tukuwagidde nnyo kati tuli ku Kasozi meseji y'omulangira etambula mu basiraamu alina oyongera okuginyikiza nga nti etambula kati eyo nkulaze taapu emu n'omukatoliki asobola okugamba nti wano tujja kulonda emitala Mariya mu kigo twagalawo John oba Sewungu toleeta Ibrahim oba tomalaako gwe Ibrahim okujjako nga baagadde kati ng'ekawempe kati nze ndi mu bakatoliki n'ettaka lyonna baliyita missionary ttaka ly'abakatoliki kwotudde naye nafunawo obwa chairman nefunawo obwa kansala emirundi ebiri nefunawo ng'ate mala kukiika ani yakubikkako akasubi wafaza ogende wafaza n'ovunnama n'okusaba n'embeera muli ne banyanjula omusiraamu tuli naye wano atubuuzeeko naye nga mbawa twagenda nabo mu World Bank ndifuna essomero Seddenesi ntufuna kalina nengendayo omwaka ogusooka tebaatuwa nituddamu nengendayo mu industry nezijjayo kikonteina ekinene bazimbamu abaana bano abateesobola webakola ki webasula nembeera ku kakiiko ka St. Dennis
netugenda tusaba ekyapa ewa kadinaali netukisingayo netuzimba awo ekizimbe nekiggwa era Mabika yali twali ku mukolo gumu ng'anoonya Kalulu ne Kasozi nga nze nkiikiridde Kasozi Mabika n'agamba n'abasiraamu tebajja kudda wano bazze kutubba Kalulu ne ngamba Fwaza yaliwo Sengeni nti nze ndi musiraamu ayagala abakatuli ettaka lino kwe mugenda okuzimba Hajji Saara yali alibbye naye nalaba amazima ne ndibaddiza Ssaabakristu n'agamba kituufu yali tuddise ne mbagamba awo ku mwalo naleeta Abaegypti bakolawo sirinawo mudaala Abakatoliki temukolayo kati ono aleese obutebe 5 nze ndeese 495 bwa musiraamu ne geeti eyaawo agambye muwire geeti esinga obunene agenda gisasula kati ono Omukatoliki agamba kinga nze namutwala ne Wafwaza Kikulwe nga tamanyi naye ofisi watuula nga wamutatana nnyo nga wamukuba nnyo ne mugamba teze zisuubizza obutebe emmotoka ejje nali ngikwesaawo ebbanga lole nejja ne mugamba kubulako 5 naye olw'obwavu bwange kati nange nali wa DP kafunye ekikonde yongereko nga tabaddipi babamanyi temufunyulula kikonde wenava Fwaza Kikulwa amperekera ne mugamba nti nze nindye ebirala byonna njogedde mazima niba obutebe bwa Kasozi njagadde bwagaze kukuba Mukatoliki wo abadde anyingiridde naye obutebe bwa Kasozi bwendeese so ebyo tebiriimu byobufuzi byanjawulo Kaisaali bya Kaisaali bwe muti we mutambuza ekintu kakati ku luno Kasozi ayinza okulya obwa meeya oba bali mwezi ngandabanga bali mwezi amaanyi agamu eyongedde olula nakugamba wano nti ajja kujja yogamba asaaga mu busaazi wenyimiridde wano kuga yajja kulya ani Kasozi analya akalulu ng'ensi yonna emanyi bali mwezi na Lukwago ani yali amanyi nti Kasozi Salimu Salehe yali mabega wa Kasozi okujja Lukwago okujja first of all yali lawyer wange yanyoonyezaako n'akalulu nga mpadde n'emmotoka nnamba ne alaka nampa ne bakazina n'akaddodi ne bavuga n'okuvuga nga olw'essala lye bataakolanga naye nange mu kujjako bwa mmeeya namutwalako mu Bakatoliki nga ndi musiraamu abali mu Kampala lubaga wano so naawe oli musajja w'amaanyi mu nsonga eyo y'amaanyi naye kati ye waliwo yagiteekamu feeling Abakatoliki ne bamugamba tukunoowadde nnyo akalulu namboze nga yamugamba baagala baweere Luyiga owa deputy ne DP negamba ffe twagala Kidandala owa DP n'alimu okusalawo Lukwago nempandika mu observer nti agenda kulonda Kidandala n'asanga ku madaala nga ndika n'okuzaaba nagamba amawulire ge wawandise mafani yagambye nti ngenda kulonda Kidandala namugamba ogenda kulonda nze ensonga zangambye ogenda kulonda Kidandala sinnakugamba ko ndowooza bikomyawo nampaabira ku monitor eri baboosi wange tumweba James tumusiime nagamba Siraaji aleese ebyobufuzi avudde mawulire aleese mu byabufuzi nemugamba ngenda mawulire nalizayininga manya mu byobufuzi oyo ye lawyer wange sisobola muwayiriza ensonga zange zaŋŋambye agenda kulonda Kidandala n'agamba katulinde ne wayitawo emyezi 2 n'ambuuza nga talonda ogwokusatu n'ayita kanso nga mwindi n'aleeta amannya abayiri Luyiga ne Sulaiman Kidandala aba NRM baali basinga obungi ba kansala ne bagamba tuweemu eddakiika 2 tugende twegeyeemu ne beegeyamu ne Kidandala ne gundi ne Luyiga ne bamukozesa memorandum akolagane nabo Saala Kanyike ng'abalabye personal assistant n'amukuba akaama nga kansa ekomyewo n'amugamba bali bakoze memorandum olw'obusungu n'alonda Kidandala naye nga tamwagadde kuva ku ntobo yaki ya mutima gwe era bakansala basooka ne bamugaana okumuyisaawo bwe yabalabamu kintu kidogo by'okulusuniya lwa Munyagwa ne bagamba tukuyisizza bo bakansala tebalina mugongo bamala bayisa ate baguliwa wali bakoze memorandum ate n'olusaniya lujje ono n'agaana okumukola ki okumusayiningira ne bamuimpiikinga Catherine nga yabuuliriza bamugemereere nenkavalinga Catherine n'agamba oyo omusajja waali n'eggumu oyo nda era yamugoba ku bwaki kuba meeya ripooti agisoma tuli mu ofiisi ya prime minister nga gundi Franka tumwebaze yagirinziridde gifuna omulamuzi wamala okusoma ripooti ye n'agamba naindi na kopi emu simanyi gwenjiwa abamawulire bonna bali awo ne minisita ali awo n'agamba Siraaji yonna nkavalinze nnyo gwe mbanjiwo yaba abookyezaamu tumwebaze ono bulijjo ye Siraaji nga takulabangako nenga ombisaamu amaaso njagenda nayo gisabe ogisabe nga akuwulira owanguliga ate omulamuzi amaze okugenda
Kolo yalina amaanyi gasingako g'abalamuzi abalala nga bamuwa escort nenga bagibumwanga ku by'okubuliza ku ttaka era naye ripooti eyo nze nagifunako nzekka nenkola n'interview ekiro ssaawa 6 ng'okuziba ebintu bingi Katonda mpangaze nampeeramu emikisa so kale njagala obasiibule abatulaba mutusabire Katonda atubeezeewo buli omu amugerere ebitolo by'emmere byamumayira abanaayita mu kalulu kano mwegendereze tiyagasi agenda kujja mungi mbooko zijja okusibwa kujja Katonda banaayisaawo mumwebaze nnyo walina batayiseewo awangaale alina batayiseewo kale wente wentambudde ne muganda wange Sirajje Lubwama tubadde twogera wano nawali Kasavu Kanyama naye finally tumaliriza mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba